Olugendo olubatuusizza Naggulu abalamazi abasoba mu 5 okuva mu ssaza ly'e Nebbi balutandise ku ssaawa emu ey'okumakya nga basimbula okuva ku kigo kya St Francis of Assisi e Matugga gye baasuze. Nga batambulira wakati mu bukuumi w'abaserikale ba poliisi ne UPDF, abalamazi bano bazze bakola eby'ennyimba ezitendereza omutonzi era bakira abamu obwedda batambula ng'eno bwe basoma sappule zaabwe. Ab'ebyokwerinda bagumizza abalamazi bonna ku bukuumi. Amakubo gonna agaleeta abalambuzi okuva mu east, mu west, mu north kwonna kwetuli nga bwe mutulabye wano n'abalala gye bali ebibinja bingi. Tukola nga security agencies, tukola ne police, tukola n'amagye, tukola ne intelligence services n'abantu ba bulijjo okulaba nga embeera ebeera nnungi abantu baffe bagende basinze Katonda waabwe mu mirembe. Kibadde kya kyewuunyo okulaba Namukaddono Megu Gashera ow'emyaka 82 okuva mu kigo ky'e Pakwach nga yasinga obukulu ku balamazi bano n'abaana okuli Solomon Mongolom ow'emyaka 11 nga yasinga obuto era bano batambudde olugendo luno mu ssanyu. Mongolom asoma kibiina kya 6 ku ssomero lya Paida Glorious Primary School atubulidde nti ekyamuleseza kitaawe ne nnyina ewaka yesse muddene okulamaga olw'ennamugongo ayagala kusaba Katonda ng'ayita mu bajulizi ba Uganda afune fees ez'okusoma n'okutuukiriza ekirooto kye eky'okufuuka omusawo. Bwe batuuse e Kawempe abalamazi baniriziddwa mu mizira n'okusakanya okw'amaanyi okuva mu bakozi b'omu katale kano ababadde babeetikkidde ekyokulya n'ekyokunywa era obwedda buli we bayita nga bazira kisa babagabira amazzi n'ebyokulya. Ne ku nkulungo y'ekyebando bano baniriziddwa mu ngeri ey'enjawulo n'ebivuga nga kw'otadde n'amazina eby'eggwanga ly'abaluulu era ab'ebyokwerinda basanze akaseera akazibu okukoma ku bantu bakira obwedda abeeyiwa mu kkubo olw'essanyu. Olugendo lwe batandise ku Maliiri balugusizza Naggulu ku ssaawa 8:30 ez'eggandaalo. Wano basanze abaana b'amasomero n'abakristu bannaabwe nga babategekedde dda ne babaaniriza mu maanyi. Abalamazi batubuulidde nti luno lwe lugendo lusinze okubakooya ennyo kubanga lumpi naye balutambulidde ekiseera kiwanvu ddala. I'm really so tired. There is a lot of hill. Things are hard, but I thank God because I'm now in Naggulu. I'm rich. I know I'm going to reach Namugongo. Amidst all the challenges I had on the way, with a few kilometers to Namugongo, I feel blessed. Wano ku kigo kya Our Lady and St Jude Naggulu we bagenda okusula nga betegekera okuyingira Namugongo enkya mu maanyi. Essaza ly'e Nebbi lye ligenda okulemeramu emikolo gy'okukuza olunaku lw'abajulizi ku kiggwa ky'Abakatoliki.